buli wayise ng'ayingira ekibuga Arua nga Nasisi w'omuntu yeeyongera bweyongezi. Ekiseera kituuse ng'ekkubo lifunze, abamu ne bawugabuuza okweyongerayo. Ninze Henry Maganda Matia Cholo today. Eyo n'embeera yabaire mu kibuga kye Arua yesterday oba olwaido. Ng'ebitongole by'okwerinda bigezizaako okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu president waife okutuuka mu kibuga Arua abe wawaali n'okukubira olukuŋŋaana nga bamulemesiisa okutuuka nti talina kukozesa nguudo za mu kibuga aye ng'abe NRM obweira bali kubisaamu ebikudduko. Abantu ba bulido mu bitundu bye Arua batulaze nga bannayuganda kiki tulina okukola singa nga akaseera katuuka ng'eddembe lyaffe baliri tumalako. Abantu baife mu Arua bannayuganda bannaife batulaze example twena nga bannayuganda kiki tulina okukola singa nga akaseera katuuka nga waliwo okusalawo okubi okuva eri abakama ku kalulu ke tuli kujja okukola ki okulonda. Nikye kiraga ekyo. Era nkiwa nti omuntu akasinza okufuna mu kintu ekyabayirewo ekyo ni byabakama. Byabakama nga akulira akakiiko k'ebyokulonda nenda oleka ebintu bina byona okitegeere nti niwo wasinguza okufunamu mu kintu ekyabayirewo mu Arua. Ekyabaire mu Arua bannayuganda basoma ino bagezi bategeera. Ebibuga byona byona okwetoloola Uganda bakyeze nti ekitegeeza kisoboka. Bannayuganda bagezi ino bakitegeere nti singa nga Arua bakola batyo olunaku lulala n'abeggulu n'abeesoloti n'ab'embaale n'abeidinda n'ab'emasaka n'ab'ewakiso n'ab'ekampala n'ab'embalala n'abonabona n'abeiganga kiki ekibaawo. Don't joke with us. Protest vote timuzaana n'abantu. Robert Kyagulanyi Ssentamu oyaba bube mu bibuga ate wa Buganda. You see now? Atuse mu kona zidonadone da Uganda. Nga abantu bonabona bali kumuyuyikira tikibangawo kufuna muntu mu Uganda atugayita ategeera embeera daife nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kyakwega. Ekyo kiraga obukoowu NRM yabaire mu Mbale mu Arua ng'etegeike emikolo kuli ku ssente bali kusasula abantu no yali eniskini baliyo n'ebivulu abantu balobye okubijjaku nga bali bawane ssente. Basalawo bakozesa ekifuba bawangula poliisi n'amagye batambuza Robert Kyagulanyi Ssentamu mpaka we yabaire alina okwogerera. Ekintu ekyo mukitwale nti kyakwega. Don't joke n'obulamu bw'abantu. Don't joke n'okusalawo kw'abantu. Mube baikaikamu mufune ku magezi mutenduke mutolemu ebyokwega bingi ebiri mu kintu ekyo. Byabayire ebyo Arua nga abebibuga bona abeiganga buli wamu bona abantu bali kubibona ebijja mu maiso. So mutalowooza nti abebibuga ebindi ababayire nga babibona bazira kyakwega kye bayezeemu. Protest vote. Robert Kyagulanyi Ssentamu yaizeeyo mu kibuga kya Arua gye yasookera People Power 2017 twali mu kalulu k'eterego okuleeta Kasiyano Wadri. You see now? Yaizeeyo abaana bakuba nti no. Wano waife. Kino kyakwega. Ensi kitegeeza eri mu mikono gyaife okusalawo tugiyizaaga singa gabaawo obwetaavu. Arua kye baakoze baganda baife yabaire mooko twakolanga ebibuuzo bya mooko nga Piero eka ali kutuuka era nga bw'ofuna first grade enungi eino mu mooko P7 Piero yobo mubita. Kiki kitegeeza ono twabaire mu mooko Arua baatulaze nti mooko twamubise. Kiki ekitegeeza tusobola n'okubita Piero mukitegeera oba kyendi kutegeeza oyo twabaire mu mooko twamubise nabuna mu P7
kati singa waba akaseera katuuka aka Piero E kitegeeza Piero E tusobola okumukola kyo okumubita olw'ensonga enamba ediba mu mooko ebiseera ebisinga n'ediba ni mu Piero E. Piero E tumulinze buti January muzanire ku kalulu kaife protest vote tulikubasaba achwa tubakubiriza tina kubasaba tulikubakubiriza ebitongole ebyo byokwerinda muve mu kalulu kano tulikukusaba omulamuzi byabakama tina kukusaba tulikukola ki tulikukola ki tukusaba kubanga olina okukikola tulikutegeeza kyolina okukola omulamuzi byabakama akalulu kona kalangirire nga abantu bwe balonze. Don't risk ensi yaife eno erina ebiseera by'omu maiso ekintu kya Arua kyo mutakitwala nga kyakusaaga. Ensi yona bakiboyine bana Uganda bega bulungi bategeera nti okay Robert Kyagulanyi Ssentamu umbrella ezira kindi